الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متنا مجد وجتبه الله سبحانه وتعالى ebyengerana emirembe tusaba bidde eri mukama waffe sallallahu alaihi wasallama wamu ne ba ashabu ridwanullahi alaihim wa arda. Abooluganda nsubire nti muli bulungi lubeerera, tusaba Allah tuwa obulungi fi dunya wal akhira. Mbebaza mwenna betambula nabo misomo gino egya tajwid al-Quran Karim, tubeere nga tuyita bannaffe. Omuntu yenna yenna alagirira okukola omulimu omulungi oba n'alagira munne ewali ekirungi naye afuna empeera zezimu nga oli zafunye akikoze ate nga naye takendeezebwako oba ntegereka. So tubeere nga tuyita bannaffe bonna bafuna obulungi bw'okusoma Quran n'okubeera nga tutegeera ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tunaba tetukitegedde ng'ate kyakkamuffe mu umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baani abanakitegeera? Ngolooza waligenda kujjayo umma endala, wagenda kujjayo ekibiina ekirala ekitali mmwe? Tewali, wallahi kalla. So ffe abalina okufaayo okubeera nga tutegeera Quran, tugisome nga tugitegeera. Buli wosoma ekitundu okitegeera onyumirwa n'oddamu amaanyi, naye buli wosoma ekitundu nga tokitegeera mwana wattu amaanyi gakuggwamu. Nabwe kitumbaniriza mu musomo gwaffe ogwa tajwid al-Quran al-Karim nateera nga olwaleero biiznillah tusumuludde ekintu ekipya kyetulina okuteekako nnyo essira naddala mu misomo gyaffe egya tajwid al-Quran Karim, nga bwe tulina okuteeka essira ennyo ku kumanya obufulumiro bw'ennukuta, era essira tulina oliteeka ennyo mu kumanya ebitendo by'ennukuta. Mujjukire ekintu ekimu kisobola okubeera nga ebintu ebibiri bisobola okufulumira awamu, naye oba oyagala okubyawula obyawula na bitendo. Omukyala asobola okuzaala abaana ababiri ne tugamba nti yazadde abalongo, yazadde babiri nennakato mathalan kyakulabirako, naye bazaalibwa mu kiseera kimu, bavudde mu muntu omu maama mu kiseera kyekimu. Abaana abo bafaanaganira ddala. Babiri tumuyite babiri, nakato tumuyite babiri lwakubanga yazaalibwa ne nakato, oba babiri tumuyite nakato olwokubanga yazaalibwa ne nakato. La, ate tumuyita babiri, no tumuyita nakato. Lwaki? Olw'ensonga nti abaana abo newankubadde bazaalibwa omulundi gumu, wateekeddwa okubaawo ebitendo ebibaawula. Era ojja laba nakato ng'akwata nnyo, babiri ayinza okuba nga takwata nnyo. Ojja kulaba nga nakato ayinza okubeera nga ye muwanvumu ate babiri nga mumpi. Ebyo bye tuyita ebitendo ebyawulwa. Nabwe kityo insha Allah tugenda kulaba as-sifatu al-asliyatu al-hurufi al-arabiyya, ebitendo by'ennukuta ez'Oluwarabu oba ebitendo ebyenkalakkalira ku nnukuta z'Oluwarabu. Naam, as-sifa tugenda kusooka tutegeere as-sifa ekitendo kyeki fi lugha. Mbagendezaako ne mbaleetera example, naye Sheikh wano atunnyonnyola n'atugamba nti as-sifa fi lugha, mu lulimi Oluwarabu omuntu wagamba sifa obwongo bwe bumutwala kuki? Wagamba ati ekitendo obwongo bwe bumutwala kuki? Sheikh agamba hiya ma qama bishay'i, hiya ma qama bishay'i min maani. Ekiyitibwa ekitendo kyekyo kyetutegeererako ekintu mu ntegeera. Kyekintu kugamba kyekintu kyetutegeererako ekintu ekirala mu ntegeera. Imma hisiya, either ekitendo ekyo kisobola okubeera, ekintu ekyo kisobola okubeera nga tukirabako nga tukirabirako ddala, kalbayadi ng'obweru. Tusobola kugamba nti omusajja oyo mweru, kitegeeza kiri ekyobweru kwe tutegeeredde omusajja oyo. Senga ngamba nti waliwo omuntu eyazze wano naye yabadde mweru, ntegeera nti wamma ategeeza gundi kubanga ye mweru. Kitegeeza tukozesezza ekitendo kino okutegeera ani omuntu oli, oba tegereka bulungi. Naam, oba wasawadi sobola okubeera nga wa black, sobola okukozesa black. Tugamba nti omanyi ne omulenzi eyazze wano oli owa black, tegeera nti wamma ategeeza gundi. Kugamba nkozesa ekitendo nentegeera ekintu kyetuyita ma qama bishay'i min maani, oba tegereka.
nam au ma'nawiya oba ekitendo kisobola okubeera nga tegeera butegeezi nga tesobola kukisongako oba kukiraba. Mathalan ekyokulabirako kalani ng'eyirimu tusobola okugamba nti yazze omumanyi entegeera nti wamma sheekhe gundi ye yazze kubanga kitendo kye ekyokumanya. Oba al adabu empisa tusobola okugamba nti yazze omuntu ow'empisa tutegeeza nti empisa zino zituleetedde okubeera nga tutegeera omuntu. Naam wa fil istilaahi ate mu basomi ba Qur'ani ey'ekitiibwa ekitegeeza n'ekitendo mu basomi ba Qur'ani abamanyi baffe aba tajwid bagamba nti kaifiyatun ta'ridu lil harfi 'inda husulihi yembeera ekwataganidde ku nnukuta mu kiseera ennyukuta mweba efulumira fil makhraji mu kufulumiro bwayo. Ekitegeezebwa ne sifa mu basomi ba Qur'ani oba mu irimu yaffe eya tajwid tugamba nti embeera eyo ebeera ku nnukuta mu kiseera ng'efuluma mu kufulumiro bwayo. Era Sheikh n'agamba nti tumayizuhu an ghayrihi ng'embeera eyo eba yekwataganidde ku nnyukuta oba eba yeekutte ku nnyukuta ng'ereetera ennukuta eyo okubeera ng'ewulikika bulala ku ginne waayo. Kugamba ekiyitibwa asifa ekitendo yembeera ebeera ku nnukuta mu kiseera ng'ennukuta efuluma mu bufulumiro bwayo ng'embeera eyo ereetera okubeera ng'ennukuta eyo eyawukana ku ndala kyetuyita sifa. Nabaleetedde ekyokulabirako nti ennyukuta bbiri zisobola okufulumira ewamu. Katugende ku nnyukuta ennyukuta bbiri zisobola okufulumira ewamu. Tusobola okugamba nti mathalan waliwo ennyukuta nga jimu ya ushini zonna zifulumira wa? Zifulumira mu makati g'olulimi. Jim, shin, ya zifulumira wa? Makati g'olulimi. Naye ennyukuta ezo zonna wetuba tuzaatula ziwulikika kyekimu. Jimu ewulikika bwayo, shin ewulikika bwayo, ya ewulikika bwayo awamu n'ekyo nga zonna ziva wamu. Kyekireetera ennyukuta ezo zikubeera nga buli emu ewulikika bwayo sifa oba sifaati bitendo. Nti shin erina ebitendo byayo, jimu erina ebitendo byayo, ne ya erina ebitendo byayo. So ebitendo by'ennyukuta bireetera okubeera nga ennyukuta ewulikika bwayo nga yo yokka ng'eyeewulikika yokka ku ginne kugamba nga kireetera ennyukuta eyo okubeera nga ewulikika mu mbeera eyaayo okuva ku nnyukuta endala. Tuva Sheikh yagambye fawaidu ma'rifati sifaat ebimu ku bibala ebimu ku birungi bye tufuna mu kubeera nga tegeera ebitendo by'ennyukuta. Lwaki omuntu yandibadde ategeera ebitendo by'ennyukuta ate nga kikulu nnyo okubeera nga ategeera ebitendo by'ennyukuta. Yanayagala okusoma Qur'an entuufu etalimu kukyusakyusa bigambo by'ekitiibwa Allah tumugamba ayige ebitendo by'ennukuta. Naye ebimu ku bibala bye tufuna mu kuyiga ebitendo by'ennyukuta tamyizul hurufi almushtarikati fil makhraji bi ba'diha min ba'di okubeera nga twawula ennukuta ezifulumira omugaso ogusookera ddala gwe tufuna mu kuyiga ebitendo by'ennukuta ye muntu okubeera nga asobola okwawula ennukuta ezo ennukuta ezifulumira mu bufulumiro obumu n'abeera nga azaawula ku ginne waayo. Ennyukuta bbiri zifulumira wamu naye nga oba oyagala okujaawula emu ku ginne waayo olina okubeera nga oyiga ebitendo by'ennyukuta nga swadi ne siini. Sheikh yatuleetera ekyokulabirako swadi ne siini. Wallahi swadi ne siini zifulumira wamu. Twagamba mpozi swadi efulumira wa ne siini. Twagamba swadi efulumira ku katwe k'olulimi olulimi gye lusembera ddala ku tarafu lisan ng'akatwe k'olulimi ako kali wakati w'amannya abiri aga waggulu n'amannya abiri aga wansi. So ne siini era bw'eva si so si ki ekyawula ennyukuta ezebbiri bitendo. So oteekeddwa okubeera nga oyiga ebitendo by'ennyukuta obeere nga oyawula ennyukuta ezo ebbiri. Wa ta'u wa ta'u ne ta'u wallahi senga tebyali bitendo bya nnyukuta ku ta'u ne ta'u abantu bandisomye ta'u nga ta'u ng'erawo bakola abasinga. Naye senga oyiga ebitendo by'ennyukuta n'omanya ta'u eyina bitendo ki ne ta'u eyina bitendo ki tosobola kusoma ta'u nga ta'u kalla. Naye abamu tusoma ta'u nga ta'u lwaki? Yesu obufulumiro bwe bumu
naye ate ebitendo byawukana ku nnyukuta ezo ebbiri. Nabwe kityo omugaso ogusookera ddala ogw'okuyiga obufulumiro ebitendo by'ennyukuta kwe kubeera nga twawula ennukuta ezifulumira awamu mu bufulumiro. Oba ntegereka? Omugaso ogwokubiri lwaki tusoma ebitendo by'ennyukuta, tahsinu lafzi lhuruf, okunyiriza ennukuta. Ennyukuta esobola okubeera nga bw'obanga togiwadde ekitendo ekyo ng'era esigalawo nga yeefaanana yokka, naye okwagala okuginyiriza nga raawo, okwagala okuginyiriza ewulikike bulungi bw'obanga oyatula ne Qur'ani ewulike bulungi, tugamba giwe ebitendo byayo. Nabwe kityo omugaso ogwokubiri kwe kubeera nga tunyiriza ebigambo bya Qur'ani ey'ekitiibwa, nagwo gumu ku mugaso lwaki tusoma ebitendo by'ennukuta. Omugaso ogwokusatu, ma'rifatun qawiyyi lhurufi min da'ifiha, oba ntegereka, okutegeera ennukuta ey'amaanyi n'ennukuta ennafu, oba okutegeera ennukuta ey'amaanyi ku nnukuta ennafu. Ekyo ojja kitegeera otya ng'otegedde ebitendo by'ennyukuta? Ojja mmanya nti eno ennyukuta y'amaanyi nteekeddwa oggiwa amaanyi, eno ennukuta nnafu nteekeddwa oggiwa obunafu. Ebyo byonna byonna biyiga ddi ng'osomye ebitendo by'ennyukuta. Wabitaali n'olwekyo era otegeera ma yajuuzu fiihi al-idgham, ennukuta mw'oteekeddwa okubeera ng'okola idgham. Ebyo byonna ojja bisomera mu bitendo bya nnyukuta, omanye nti kati wano nteekeddwa okukola idgham, kwe kubuliza nti nteekeddwa okubuliza. Wama la yajuuzu, ne mu nnyukuta z'otateekeddwa kubeera ng'okola idgham. Byonna ojja bitegeera senga oba omanyi ki ebitendo by'ennukuta. Oba tegereka? Naam. Aqsaamu sifaati lhuruf, aqsaamu sifaati lhuruf. Sheikh agamba ebitendo by'ennyukuta ebyo byawulwamu emiteeko ebiri. Ebitendo by'ennyukuta byawulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka sifaatun asliyatun, byebitendo by'ennyukuta bye tuyita asliyatun, ebyekikolo oba ebyenkalakkalira. Mu kuvunula okutini tugambe ebitendo by'ennukuta ebyenkalakkalira. Kigambo nno nkalakkalira kye kintu ekitava ku nnyukuta, byebitendo by'ennyukuta ebitava ku nnyukuta. Kyova Sheikh bwe yabadde akivunula yagambye wahiya allati, byebitendo oba kyekitendo ekyo la tanfakkun anil harfi bihalin min al ahwali, byebitendo by'ennyukuta oba kyekitendo ky'ennyukuta ekitava ku nnyukuta eyo lubeerera mu mbeera zonna. Ennyukuta ezeriko kasira, ezeriko ki, eriko dhamma, eriko fatha, kugamba ng'ekitendo ekyo kikola ki, kigoberera ennyukuta eyo buli w'ogisoma kiteekeddwa okubeera nga kibeerako. Oba ntegereka? Byebitendo ebyo byebayita batya? Asliya. Tugambye ebitendo byebayita asliya byebitendo ebyenkalakkalira ku nnukuta, ng'ekitendo ekyo tekiva ku nnyukuta eyo lubeerera abadan. Oba ntegereka? Then omuteeko ogwokubiri mu bitendo by'ennukuta gwe tuyita sifaatun aradiyatun. Sifaatun aradiyatun, byebitendo by'ennukuta ebitali byankalakkalira, bilaks, ebitendo by'ennyukuta ebitali byankalakkalira. Oba ntegereka? Aradiyan, ebyekiseera. Katugambe ebitendo by'ennyukuta ebyekiseera. Wahiya allati ta'ridu lilharfi fi ba'di al-ahyan, byebitendo ebimu oba kyekitendo ekibeera ku nnyukuta ebiseera ebimu, watanfaku anhu fi ba'diha al-akhar, ate ebiseera ebirala nekibeera nga kiva ku nnyukuta eyo. Ebitendo aradiya byebitali byankalakkalira, ebiseera ebimu ojja bisoma nga biri ojja kisanga nga kwekiri, osome ennyukuta eyo ng'erina ekitendo ekyo. Ebiseera ebirala osome ennyukuta eyo nga terina kitendo ekyo, ng'okugejja ku nnyukuta eya raawu. Waliwo tugezesa raawu, waliwo tufanyiya raawu. Erinnya lya Allah, lam linnya lya Allah. Waliwo gyosoma Allah, waliwo gyosoma bismillah ng'ogezza Allah, erinnya lya Allah. Ate waliwo wojja okusoma nga otoniya laamu mu linnya ly'owekitiibwa Allah. Oba tegereka? Nabwe kityo ebitendo ebitali byakalakkalira oba ebitendo ebyakaseera byebitendo ebijja ku nnyukuta ekiseera ekimu ate ekiseera ekirala ne bibeera nga tebiriiko. Oba tegereka? Sheikh atugamba nti as-sifaatu al-asliyatu lil-hurufi al-arabiyya, ebitendo ebyenkalakkalira ku nnyukuta. Atandise n'omuteeko guli ogusooka n'atugamba nti ebitendo ebyenkalakkalira ku nnyukuta ez'Oluwarabu byawulwamu nabyo emiteeko ebiri. Sifaatu laha diddun,
waliwo ebitendo ebirina opposite ekyennyume, opposite ndoza kyetuyita ekyennyume. Wa sifatu la didda laha, ne wabaawo n'ebitendo nga tebirina kyannyume, opposite. Diddu mu Luwarabu ye opposite, yani ebitendo ebirina opposite n'ebitendo ebitalina opposite, yani ebitendo ebirina ekyennyume n'ebitendo ebitalina kyakyennyume. Oba tegereka mu lulimi Oluganda. Naam, awalan tugenda kubiyitamu tugenda kusooka tubiyitemu byonna insha Allah. Oluvannyuma biidhnillah Allah waliba kyatuwadde obuwangazi tujja kubinnyonnyola kimu ku kimu insha Allah. Naam, awalan ekitendo ekisooka, ebitendo ebisooka as-sifaatu al-mutadaddatu lil-hurufi al-arabiyya, ebitendo ebyenkalakalira ku nnyukuta naye nga birina opposite bye bino wammanga. Ekisooka al-jaharu, tujja laba jaharu kyeki, era opposite ya jaharu hams, jaharu hams, al-jaharu ne hams, tujja biraba insha Allah. Then ekitendo ekirala ashidda nerrakhawa, wakati wa shidda nerrakhawa waliwo bainiya, tujja biraba insha Allah. Ekitendo ekirala isti'la'u ne istifalu, istifalu opposite ya istifalu, tujja biraba. Itbaqu ne infitahu, al-itbaqu ne al-infitahu. Ekitendo ekirala al-izlaqu ne al-ismatu, byonna insha Allah tujja binnyonnyoka ku kimu biidhnillah. Byebitendo ebyo ebirina opposite. Bitendo biri bimeka? Kimu, bibiri, bisatu, bina, bitaano. Bitendo bitaano byebitendo 10 ebirina opposite oba 11 nga twongeddemu ne bainiya. Naam, ate bitendo ebitalina opposite mwe muli safir, as-safir, al-qalqala, al-liinu, al-inhirafu oba al-inhirafu, at-takriri, at-tafashi, al-istitala, al-ghunna. Ebitendo ebyo tebirina opposite. As-safir kimu, al-qalqala bibiri, al-liinu bisatu, al-inhirafu bina, at-takriri bitano, at-tafashi mukaaga, al-istitala musanvu, al-ghunna munana. Ebitendo munana nga byo tebirina opposite naye nga byakalakalira lubeerera bibeera ku nnyukuta ezo. Tujja biraba biidhnillah tabaraka wa taala insha Allah. Tujja kukomaawo biidhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.